Abakulisa bakungadde ku lutikko y'omutukuvu Mafia ekyamate mu disitulikiti ey'Entunga mu kwetaba kusinza okugatta abagole. Wahabwe Bob mutabani wa Joel Zamukunda Kalabaya, Kamisona University Education Training, ng'omuganya mukulu abadde minisita ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Muyingo, akiikiridde minisita ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni. Kandi bagume hamwe bine rukundo erukurwe haliwe kandi y'amazima. Nabo bwagatiddwa ne mwana munne Precious ayina embabazi ng'emikolo gikoleddwa omulabirizi wa South Ankole Nathan Ayimbisibwe asimye abaagalana okwetwalira ekkula ly'obufumbo. Mubaka wa minisita Museveni omusomeddwa minisita Muyingo asabye abaddukanya amasomero mu ggwanga okweteekateeka obulungi bagaddaabirize gatuukane n'omutindo ng'ebula akabanga katono okusoma kuddemu ku ntandikwa y'omwaka ogujja. If there's anyone of you who has been taken the jab, who has been going for vaccination, please tomorrow Monday, go and be vaccinated. Okugatta abagole oluwedde bafulumye ekkanisa era omulabirizi n'alambuza minisita enkulaakulana etuukiddwako omulabirizi omuli emisiri gy'emiyembe, kasooli, ennaanansi, emmwanyi, olusuku olugudde akaleka n'ebirala. Minisita asimye omulabirizi n'asaba bannaddiini okulabira ku bulabirizi wa South Ankole n'abawabula ku njiri gye babuulira bongereko ebinajja abantu bye basomba mu bwavu. Our land is very fertile. We can get out of poverty by working hard and committedly. Omulabirizi ategeeza nti balina ettaka yiika 600 ku balima ebirime bino. The Bible says we should be hard working. We should not be lazy. And that means you have to work. Minisita asuubizza okutwala bannaddiini n'abantu b'eruwera entungamo okusomesebwa ku ngeri obulabirizi buno gye bukulaakulanyemu nga bayita mu kulima. Aberuwero Bishop akkiriza, Bishop wa South Ankole Diocese akkiriza okutukyaza n'okutuyigiriza. Nze nja kunoonya amafuta omukama abankuumi. Ye omulabirizi wa Central Buganda Michael Bowa yenyamidde olw'ebikola eby'ettemu ebikyasa ensangi zino n'akisa ku bazadde okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe mu kugunjula abaana. Abadde ku kkanisa ya Bethania mu ttawuni y'Empigi ng'ekibiina ekisaasaanya enjiri mu kkanisa kya Mission for All kiwaayo ebintu ebikozesebwa eri abaana bye kiyambako okubalabirira n'okubazaamu essuubi. Ono ebikola eby'ettemu omuli okwetulizaako bbomu, obutabanguko mu maka n'ebirala abitadde ku bazadde abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe. Bategeeza tebalambise bulungi baana. Abaana bano nga bakwatiddwa bulungi tetujja kufuna ebyo nga kati olwayo bye tulaba omuli okutega bbomu ng'abantu abo batuuse okwesibako bbomu. Asiimye ekitongole kya Mission for All olw'okuyamba abaana abateesobola nga babawa ebikozesebwa n'okwowerera kyagambye tekyongera okuyimusa ekitiibwa kya Katonda. Emikwatiso gino egiweereddwayo gye mulabye, sukaali aweereddwayo ate ne sabbuuni, ate abazadde muleme bitwala kubitunda. Ekiseera kino kya COVID kinyigiriza n'abaana, tekinyigiriza bazadde bokka. Tubadde n'okusaba ng'abazadde n'abaana beebaza ekitongole kya MIFA. Ali Waswa ne Joseph Kinobe bye bakusakidde eggulire lino.